mutya bantu bange, muli mutya mikwano gyange, muli mutya abaagalwa abalungi, basiraamu salaamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Twetegekera kisiibo era oba tonnaba kuleeta nniya gireete, omugenyi atuuse, omugenyi Ramadan kaliimu kisiibo. Era nze wendi Mungu waba mpadde obulamu ngenda kukisiiba from A to Z. Naye nga muli mutya naye mwebale mwenna kutambula na mugga ya Faizo. Yenze gemanya gange muntu ayinza okubuuza ati mugga ya Faizo ali wa? Yenze kennyini. Banaye mbeebaza mwebale okutambula nange ku channel eno yennyini. Mwebale kusubscribinga. Bw'atannaba nkusaba okikole essaawa zino, subscribinga, ate sharinge, ate commenting. Ka video konna kosanze nga kakunyumira osobola okajjayo n'okasharingirako mukwano gwo, oba linki yonna n'ogisitula n'ogisharingira mukwano gwo. Nze ani atabeebaza? Banaye bingi bantu nalabye nnyo comment nga mugamba mugga ya firimu zammwe mwava mu firimu mwagwa. Waliwo abaali bantaddeko eddogo bansindiikirize mu kyalo eyo, era nagenda okuzuukuka lunaku oba lwali lwakumeka sijjukira nga ndi eyo ku nnyanja. Ennyanja eri eyo bagiyita Bukoba oba mu Kenya, nga gye bansudde oba baali baagala kunzigya mu nsigo oba kundaawa simanyi. Naye Mungu n'ankomezaawo era nakomyewo nga ndi steady nnyo emirundi gyonna. Era ne firimu empya ziri mu kujja. Tulinawo Silent Mission version enungi eri ku international level. Waliwo ke mwalabako katiipu akatini, naye waliwo gye tuleeta. Tuli mu kuleetako Jampaata eyo nseko buseku. Tuli mu kuleeta Kaleke Kasome version eri eyakolamu, ate tuleete ne My Mother version eyakolebwamu. Okigedde bannange sijja kwogera bingi nnyo, naye nammwe era kampuni eno mbagamba nti Smart Construction temugyerabira ku lw'ennyumba, okuzimbira ku nnyumba, okusigira ku kalangi, okukolera finishing, okukolera designing, okugulira material, njogere kikusereka, kugulira musenyu, kugulira poloti, ate ku bbeeyi ey'enseko buseko. Bantu balungi nnyo bankoledde era saawa yonna ngenda. Omanyi bwe tubalaga ate ffe badde ngendaga nti ate ffe basereebu abamu bagenda sajja kino kiddulu, naye kankyogere ate nzaani ffe basereebu ngenda kubalaga ku maka, ate abayimbi bammwe bazibalaga, ate kati nze nange ngenda kubalaga ku maka Smart Construction ge yakoze. Mugenda galaba, mugenda okuddukira emisinde, mugendeyo babayambe basigire langi byonna kubakolera mu compound ago amazzi agayiika, ng'olinawo ka compound ewaka waliwo amazzi wegayiika, mulimu obwennyanja obwo obubebbere, waliwo obwennyanja nga bimuliwako obwo obubeera obulamu. Okoona bw'oti ku kinankali ne kadduka ne kaddeero ne kadduka, naguze obwennyanja bwange. Ngenda kujjangayo buli mwezi ndyeko, naye mwebale kutambula na mugga ya Faizo. Subscribinga, sharinga, commentinga. Channel eno nkwegayiridde togivaako, afukamire n'ofukamira. Ndaganga nfukamidde. Banaye amavivi galage gatuuse wansi. Amavivi gano ngatadde wansi nga temuva ku channel eno nga temusubscribinze. Kyekinfukamiza si kubabuuza. Tova ku channel eno nga tusubscribinze. Bonna booganye yakkaaba yako kamera.